Olunaku olw'eggulo bannakibiina kya National Unity Platform lwe babadde bategese okuggulawo ekitebe kyabwe ekyazimbiddwa Makerere Kavule mu kibuga Kampala, wabula nga kino tekyasobose oluvannyuma lwa poliisi okubategeeza nti tesobola kubawa bukuumi olw'ensonga nti wabaddewo emikolo emirala egy'enkizo. Bulungi n'olw'eddembe ly'abagenyi baffe be twayise omuli ba ambassadors, omuli ba diplomats, omuli abantu abakulu abakadde, omuli n'abantu betayagala babere mu kusambatuko ya poliisi ya wano n'amagye. Tusazeewo ku lw'obulungi bwabwe ekitebe kyaffe tukironkinge enkya. Embeera eno yalese bannakibiina kya Nuupu nga bennyamidde, wabula ne bakkiriza okwongezaayo omukolo guno okutuusa leero nga kyaddaaki gugenze mu maaso wakati mu mizira okuva mu bawagizi mu kibiina kino nga bano bavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Emirimu mu kitundu kino gisanyaladde era nga bangi balabiddwako nga babembedde emabbali w'enguudo okwerabira ku bakungu ab'enjawulo nga bano okubaddeko yali pulezidenti w'ekibiina kya FDC Retired Colonel Dr. Kizza Besigye, omuloodi wa Kampala Ssegawa Lukwago, ababaka ba paalamenti n'abalala. Baba ebyokwerinda bayiriddwa mu bungi okubadde amagye ne poliisi nga bakira beetalanga Namutalo Munyage Kente nga n'abalala beebulungudde ekitebe kino okukakasa nti tewali akola fujjo nga bano basoose kulemesa nteekateeka eno wabula ng'oluvannyuma embeera ezze mu nteeko. Bannabyabufuzi ab'enjawulo tebalutumiddwa mwana nga bano kubaddeko Retired Colonel Dr. Kizza Besigye, Lord Mayor Ssegawa Lukwago, eyaliko minisita w'empisa Honorable Miriam Matembe, Honorable Ken Lukyamuzi, ababaka ba paalamenti okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, bannaddiini n'abalala. President wa Nuupu Robert Kyagulanyi ayingiddewo wakati mizira okuva mu bawagizi be ng'abadde wamu ne mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi, Retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'abalala. Olutuusa asoose kuggulawo kitebe kino mu butongole bw'atongoza ekyapa ekizimbiddwako okuli akabonero k'ekibiina kya Nuupu. Mu batalutumiddwa mwana kwe kubadde ne Kansala Robert Ssegawa ng'ono yakiikirira abantu b'e Bulenga ku lukiiko lw'eggombolola ya Myuka Wakiso ng'ono yakkakkana ku bakansala banne n'abaligita emigoba nte ng'ayagala abaggyemu enkwezi bajjudde. Yakulira oludwabula gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuga asabye Robert Ssegawa aleetebwe olw'ekikolwa eky'obuzira kye yakola era ng'onamyuka omwogezi w'ekibiina kya Nuupu Waiswa Mufumbiro amukutte ku mukono n'amuleetera abakulu. Mwana tuneeyolera ne Kavuyo olw'ekikolwa kye yakola eky'okumalamu bannakibiina enkwe. That humble gentleman carried with him a non-moving spirit that we must carry from today onwards in our work. Young President Yakulabe. Tunula wali nguze nkwadde olukusako. Annette Namatovu wamu ne Kizza Peter be bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agalero.